weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero. Tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Musake mukubeeko mu ngalo n'akaluulu ezataata. Mukwambuka wali nfunye abaami nga bana abansabye obufumbo. Abaami bana waliwo wali omulala abadde ne bebi ne mugana esooka ompe bebi mutwale yeggwe. Bebi wuuya ngambye tuzze ku oyo. Kale kama kwecho singo yagala motoka yo yiyo wevuge buli budde bojagalira. DJ manye nako yo yakulese wano. Nange ntandise vimba leka tuvimbe. Ffenna abali wana abasinga tulina abaana abali ebweru. N'abaana abo bakola sente mu kubonabona okw'amaanyi ne baweereza sente omuzimbire enju n'omulaga enju endala. Omukyala yali bweru ng'aweereza sente aweereza bbaawe. Waliwo enju gye batandika ozimba ng'eri awo kati ya mulembe nnyo. Naye ono yamulaga omusingi n'amulaga paka ku nju mukazi wattu agenda okuva e Dubai. Yasanga omukyala afumba ku maka ge. N'amugamba nnyaba ate gwe tukuyita tutya? Naye n'amubuuza gwe tukuyita tutya? Wano wange ne bba wange wuli mu nju. Agenda okuddayo kalina kaabwe ng'omusajja yaweese edda. Era neebaza aba Baba TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala amazima ge mukola. Nsuubira abandaba mwenna mukolagane n'aba Baba TV. Tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opu Shifah nakawombe. Njagala weekanye. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo bwotona surprise. Hello. Jebaleko nnyabo. Kale nnyabo naye jebaleko nnyabo. Kale yenze Shifah. Iye nnyabo badde bampadde namba. Kati ndi mu Lugazi already. Waliwo Lugazi? Waliwo wano petrol station bili ezerinaanye. Kati parkinga kati opakize ku Total opakize ku Shell. Toto. Ku Total. Kati mfame dakika 5 nkutuukeko. Ontuukeko mbadde mmanyi ondagidde. Anti wantu waba parking. Tewaba parking. Ate oyinza oluwaawo nze nsobola okusanga wooli. Woli oluwaka? Ndi waka. Wali omukolo gwa daddy. Siri ate wali mukolo. Since mbadde ndi kulinda ndi wange. Oliwo. Owo kati yange wangambye tukose dakika 5 z'ogambye. Kale kanyanguweko. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwa wawo. Wanju. Ogenda nno goloka. Kuba bwe budde obutuufu natuuse ddeera obwedda kukubira nga sikufuna. Oli Lugazi. Natuuseyo dda nagamba 10. Zino 10 ne dakika 17 kitegeeza ama ntuuseeyo. Buhana. Enamba gye nakuwadde. Njikubye ali mu kunsanga ngambye ali kuva wuwe. Oyo mwennyini. Era yagiina. Kale. Kati anti ogenda goloka kuba nyina otuuka wali nkukubira essimu nga ntuuse ku muzeeyi. Which is going to happen in a few minutes. Kale. Nanti tonkubira mu video call. Era sikubira mu video call. Kale. Nkube eno ng'era gye tuliko. Kuba kiba manja njikube okwate mu budde. Ngenda kwata mu budde. Bwenaga 10 wali omanyi ziyinza oba 11. Nanti engeri gye wali ogenda era nagambe siteri ya kupapya nange kansa nabikoze nembimala naye ng'era nyina okugoba obudde bukozi naga 10 nyina Lugazi era mwendi.
Nice. Oyinza noba osoose n'abantu kubanga yena eddadi yaŋŋambye abantu bajja ssaawa 10. Ati nze toba naggambye baleke bo batambuze nze tekiina kye kigaana ekyange. Nega baleke bafumbe emmere mu budde bwabwe balye mu budde bwabwe nze ngenda kugoba time basange. Basaagala ate kyange abantu ba driving program yaabwe ng'osinzidde kyange nga nze nkimanyi obudde bweggambye nja kubaawo. Kitegeeza ati abantu bayagalawo 10 olina tandika bagamba bajja ate 9 8. Ekitegeeza Shifah oŋŋambidde mbu oli mu kkubo nga watandise ddolu. Nga ndi mukono nga mmanyi ndina leeti. Mbadde natuuse dde mukono nga muli ŋŋamba oba ndina leeti. Ntya nnyo okukono na commitment gye mankoze n'omuntu. Eyo muli mu ssaawa mmeka? Ssaawa 12. 12 buli mu kukya. Wake up. Wanje? Wake up, get ready for that phone call. Okay. You're soon talking to Mzee. Hey. Kale tulinze ono wano ku petrol station tunayo tumulindidde nga ku paaka katumulinda tutuuke. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise. Kati ewaka wewa tudda tuweta munda tusigala straight kuno kuluno kakati tugenda gimulagira wano tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. mujye baleko banyabo kale muli bulungi. Twende omugenyi omukulu yakatuuka omugenyi omukulu omugenyi wakoota zokulaba sakisikidde ddala bwebugamuwulira obwoyi tweyenze maama webalekugera muludde tukulinza akabanga. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege tusanyusa obbalabako banyabo ne bassebo oba nsanyusa obbasanga oba obbalaba oba mwe abasanyusa okundaba soka oveeyo omukyala alina kyagamba wanje ng'osanyuse nnyo ku TV ki okay babibagambye. Okay mikwano abagenyi baffe balungi nsanyusa obbasa abato mubadde ki musiri ayagala kuba munne kale musirikeeko tusobole okwanguya tuddeko ekya keeke muwulidde. Okay bannange nsanyusa obbasanga era dde ssebo sibeta nno ssebo era dde nnyabo sibeta nno nnyabo. Munnange yenze Nakawombe Shifah nkola ku Baba TV. Omuntu yandaba naŋŋamba njalaba naŋŋamba Shifah ebirungi byendaba okolera abalala nange nandyagadde nyinayo omuzira wange ye Lugazi kati obedda nzija mbuuza bwengoberera bwennoonya bwempeta bwenyambuka mpaka okutuuka wano era nga baŋŋamba ddeeti eno nenginootinga. Kati oba njagala nnyo okwogera n'omuntu nga mulinaanye ate ndi wala oba ngende kuba njagala twogerezeganye. Okay oba yayimusa akayimukeko kajje mumulabe bulungi bamuwe ekkubo. Okay tweyanzizza munnange nakweyanjulidde ontegedde bulungi ate naawe yegwe omutuufu gwe mbadde nnoonya omugole waffe ow'olunaku yoono kansooke mumukwasa ekirabo kino munnange
kirina engeri gye kirimu naye kyatikidde awo ku mabaati ago nekonyeeko nekifuna accident. Nyina omuntu abadde akuŋŋambako ebirungi bingi naye gwosuubira mu bantu bo bonna olowooza ani atutumye ne ttiimu yange okuba nga tukuleetera surprise. Fe puroguramu yaffe tugwa bugwi ku muntu ne tumulonsanga Balaba kuliko amakubo era bwe mutuuse endowooza we watuufu era sijja nakusuubira kuba kiraga bulazi mbw abatumye muwala wange Sawuya Nassejje okuva mu Amerika. Agambye atutumye yani? Kati gwe lwaki mu bantu bo bonna oyina ensonga lwaki ogamba Sawuya yatutumye? Ensonga yange nduddewo ng'emikolo weegiti ku myaka gye nnina sigikolangako era sigimanyi. Nalabira awo nga muwala wange yalina okukola emikolo weegiti agikolera dadi we wabula nammwe nsanyusa okubalaba mwena. Okay, so simanyi muntu antumye nga bwe mbagambye omuntu andaba ku TV nankubira essimu ebiseera ebisinga nkolera abantu nga tetwerabyeko. Kati kankube essimu nange omuntu gye yankubirako atubuulire yani. Simanyi oba omuntu oyo ali wano oba ye Nassejje gw'oteebye oba neyiba simanyi. Mama waali kale katuteekeko. Hello? Wanje. Ani ono yatumye Shifah? Data agambye muwala we Nassejje omu Amerika. Nassejje ani? Nassejje Sawuya. Wanje? Wanje? Yenze mwenyene. Okay. Kati abantu bakola ebintu nga bayina ensonga zaabwe lwaki baagala okikola? Kati lwaki okikoledde dadi? Tetunnamuwa nnyo birabo byonna naye twagadde tusooke tumweyanjulire tuyoke tugende ku kiddako. Ekikoledde dadi lwansonga ambeereddewo mu bintu bingi. Nkuwulira mukwano. Akubeereddewo mu bintu bingi n'abalala. Atubeereddewo mu bintu bingi abaana be nafenna n'abantu abalala. Tuwulirize ba sweet. Olumu asiimibwa, olumu bakoledde ebirungi ne batasiima. Olumu akolera abantu abamu ne basiima abamu ne batasiima. Ba sweet nsaba tuwulirizeeko. Wanji? Abamu ne basiima abalala ne batasiima naye nze ndi kumwebaza ebirungi by'akoze. Okay. Ebyange ne jjajja wange omukyala mwebaza nnyo kuba yensonga lwaki ndi wano. Okay. Nakoledde bulungi buli kimu yankuzizza. Kati embadde nsaba omanyi kye tuba tukola? Kansooke nkwase dadi ebirabo obudde nga bulaba nja kuddamu kubire nga nsiibula kansubye nti onaaba oyinawo akadde kyemmanyi Amerika ziri saawa buli mu kukya. Wanji? Nja kuddamu kubire kale. Kasa dadi ategedde eyantumye kati kansooke nkola omukolo nkuddire. Wanji? Ne jjajja maani waali. Kale mukwano ngenda kuddamu kubire. Dadi munange bwe tutyo ku Baba TV tubeerako buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana nga tusiima abazira baffe abatukolera ebirungi. Eri omukyala nga bwagambye nti yandaba ku Baba talimbye.
nga tukyalira abantu. Kati leero gwe muzira waffe gwe tuli mu kucelebratinga. Daddy ekimuli kino sente zonna eziriko za ddala era zizo. Okay, nsaba bankwase ku gift bags ezo. Okay, nsaba ne jjajja mukwase ekirabo kino. Jjajja kino kirabo kyo. Yagambye mulimu omushanana guwedde oyambala bwambazi nti akwagala nnyo. Nsaba wabeeyo anfunirayo akambe sowaani n'ekibiriiti. Mwe keeke eyo mwe muleka temunatuuka gisala naye yaffe tugenda gisala kati. Kubanga katukole omukolo guno tudduka ate mweyongereyo. Nsaba era mbuuze ku Daddy Lumala. Aliwa Daddy Lumala. Daddy naye ajje. Daddy Lumala naye nte nsaba. Okay, Daddy Lumala obubaka buno bubo. Munange omwana akusiima. Essanyu. Kale nsaba grandpapa. Okay, jjajja. Munange jjajja. Tweyanziza. Babikuleko. Tusobola okusumululako ku birabo ebyo. Jjajja osobola okusumululako naawe Daddy naye sumulako ku kirabo. Balabe nti nkituusizza mu butuufu. Okay. Daddy mulimu ki? Era kisibe. Kisumulule. Daddy akisumulule. Batuwe byensabye ku keeke. Keeke tugenda gisala. Nendo za tugenda gisalira wano. Wanje? Muweeyo obubaka. Obubaka bwe muwa. Okuva we twatandikira paka sawa zino mwetaaga 10 ku kinnakyo. Okitegedde soko muwemu akalulu. Wanje mukuwire yakalulu. Wanje ono kochi waffe okuva ekawulu atuyambye nnyo ku mupiira wa mizannyo nnyo era tuyambye n'emijozi yatuwa ndi wano nga ndikulubwe. Okay. Okirabye ekirabo. Kyekyo ekirabo bulungi nnyo ne receipt mweri. Enjoy smartphone. Okay. Waliyo omulala alina obugambo bw'omugole nga bwe bateekateeka embeera eno. Kansala munaye nsanyusa okulaba. Kale nyabo. Banange nze sirina kyenyiza kwogera naye sawuya oba omulabyeko muŋambire yebala obugumiikiriza bwonna bwe yakola ate bangi bakolera ebirungi ne batasiima neebale kusiima bazadde be neebale nnyo ebalire ddala. Amiina. Daddy olabye bw'onyumidde ku keeke ye akafaananyi. Alright, tweyanza naye nga muli bulungi. Banange mwebale kwagala Daddy waffe era wano muliwo lwa laavu. Banange mwebale mwagala. Omuntu osobola otegeka omukolo abantu ne batajja. Wanje? Bamuyita Bulenga Moses. Okay. Nze bampita Kaloya Geoffrey. Kitobero. Oli mufumbo? Siri mufumbo noonya. Gwe omusajja omulungi wenna n'onoonya. Kyanoonya. Mama nenjala kwogera. Olwangi mama? Noonya kuba TV. Onoonya kuba TV. Anti tunula mu kamera obagambe. Ogambe eri. Atya kamera. Abadde ogamba kyo noonya. Yo mwebale kujja bamisedoni music from Uganda #1 screen yo. Mbagala nnyo mwebale kujja mwana ku mukolo gwa chali. Njogera yo ndabye nga gwe omuyimbi tuwe akapera kadda. Okay. Haya basi God the creator. You are so great. He's only better. Bametalize from up. Haya boy, ndani ya MC bude kabera o. Chakabe. Mulabye ngalimu oluserebu. Mulabye ngalimu oluserebu.
Okay, tugende maaso. Bino omanyi njagala ngende wano. Buli bw'oba owulya ng'olina obugambo bwa daddy bumugambe kati ndyoke ngende mu paati eddako jangu obwogere baby. Daddy tukwagala nnyo amazaalibwa amalungi subire obubaka bwo obwagadde. Okay, tweyanza. Waliyo omulala alina obugambo bw'omwami ono. Ngenda ku paati eddako. Bannanga abagenyi baffe mwenna mwebale kujja mukulika amakubo. Ekirabo wadde si kyange nze nkisiimye kuba oli mukulu wange. Webale tubeererawo baba mu buli mbeera tukwagala nnyo nga wotwagala amazaalibwa amalungi. Thank you. Kati DJ olinawo akayimba ka daddy superhero tusoke tukafune tusoke tugende mu mbeera ya keeke buli omu yeeyagalemu mu mbeera ye. Waliwo omulala badagala otuwaayo maama alafa. Maama alafa. Okay, DJ nga weyeteekateeka katufune maama alafa. Maama alafa ng'olabika bulungi. Bale kusiima mukwana. Obugambo bw'omugole. Bw'omuteekamu. Oli yateeka mu obubaka bwa baby. Obubaka bwa baby nti bali kubeera mwesigwa eri abaana naffe. Kyalabe ne mikwano tweyanzizza obugambo obwo. DJ oli ready? Kankube tusooke tweyagalemu. Taata oma superhero, daddy oli superhero wange. Kankuwane kubanga kikugwana, daddy oli superhero wange. Oli wanjawulo webale daddy okunjagala. Oli wanjawulo kundabirira obutakoowa. Swaziniga bamutenda bangi bamuwana alina maanyi. Taata we mbalabala byonna byonkoledde Swaziniga omusinga ssebo. Taata omulungi oyafaayo ku maka ge. Ekirumya mama kirumizaamu n'omwana ate kirumya omwana otomatikale kirumya mama. Daddy obuvunaanyizibwa obanga tulo ne buba bizo kyolina okwebaka. Okay, tweyanzizza bannange mwebale mulaga ssanyu. Bannange mwebale mulaga ssanyu. Tweyongereyo mu phase 2. Tweyongereyo. Kati nsaba baby tuulako wano. Thank you. Tuteredde. Daddy ne yakoze nga best man we. Twetegekere guno omukolo oguddako ogw'okusala keeki yaffe tulabe ate awo ekidda. Kanate. Alright, kale. We get ready. Daddy oyagala tubale okuva ku mmeka. Tuva waggulu. Engeri gye ndi wa 7 tutandikire ku 7. Owezezza 7? Ewa namba 7 bola nze ate bane mbadde omanyi nina amaalo kumakanti tugende bala okuva ku 7 nga tukka ku 0 tukwate akambe nga DJ ali mu 0. Okay, 7 6 5 4 3 2 1 So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokoma nono bajyawo naleta girenga tukaterekedde keeke eddako tusse mu 0. Tuli bulungi kati ekiddako tugenda kuba tusalasala keeke eno kati sooka oba tutuuleko abali awo njagala nti n'abali mu eri mu kirasha balabe. N'abali eno tuteredde ntegeka nsavinga ya keeke
Daddy buli kiri ku keeke eno kiriibwa n'ekifaananyi kyo kyennyini naye bagenda kulya nakyo kiriibwa era naye nga tetunnalya keeke kano kokka ke kataliibwa bakawandiiseeko Daddy Figo +1 yeeyongeddeko omwaka +1 era atubuuza nti ayina emeka ffe tukugamba ayongeddeko omwaka ku gy'ayina ali +1 kati wanne tugamba happy birthday my dad Figo. So kati kano ko kakyuma tekaliibwa mbadde nsaba kano kajjeemu tukatereke ng'ekijjukizo. Daddy kajjeemu. Daddy ajjamu akantu akajjamu akajjeemu obwama tetubwagala bwe tutaliimu. Ayina ki? Ayina omulwadde? Daddy okategedde kakyako kisumuluzo ekigulawo keeki. Okay. Ekisumuluzo ekigulawo emmotoka. Okumanya Daddy waffe ono ye keeke eyiye yakolebwa efuluma ebisumuluzo by'emmotoka. Ate nga mmotoka Daddy manyi weebuuza oba mmotoka ki naye eno emmotoka Daddy yiyo tetunnagirabako. Kino ekisumuluzo kiggula mmotoka. Mu birabo bye bantisse mmotoka. Kino ekisumuluzo Daddy olunaku olwaleero ku masaalibwa ge afunye emmotoka. Daddy afunye emmotoka era Daddy mu kufuna emmotoka Daddy emmotoka eno ngenda gikulaga nga sinava wano tebangibwako si ya looni ate esoma mannya go. Kati mbadde nsaba dijja kuba akayimba katutwale ku mmotoka dijja bana naye so surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi ayine birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo butona busapurize ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka gikoma gyokoma nono banyawo naleta olwobugoyo butuka obwanono nayiwawa mubwakikwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byenkuba wabula onnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byenkuba wasoma bagenvuga nkutyanze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga bw'osoma nze hitira musoli nga gw'oli kunze sikugamba tinjagala ndabulawo ng'obirese simanyi nze nakuluma buli lunaku by'amasanyu
Taata. Bananga cheka. Daddy, happy birthday. Happy birthday to you. Abange. Tuyimbira Daddy happy birthday. Wachitanganya? Mama chakabi. Yoyo ati mukwano wanji kuberewo kwemuli era weyange era Junior soko kwata omugole wanji Today tulya keki kola bera mukazi mugumu kubensi gyolimu sinsiyo nebera mukyala mugumu ate bera nga oli mukyala mukozi ate yagala nnyo kyalo kyo n'ensiyo ne famire yaffe bambi webalira kukola neyanziza nnyo eggaali kyali kirooto naye leero kituukiridde nkifunye mukama yeebala inshallah yalokoka naye amuzaala musiraamu tweyanza nnyo saya n'agireese mukazi mwesigwa nnyo tetumumanyi tulabidde awo agidde ku ndagiriro ng'emmotoka etuuse keki zituuse zidoola ziyimbidde amasimu weebale nnyo bebi kale katudde tulya ku keeke wanji senga nakwana n'ogisoosewa singa wankwana nengisoosewa bino tebiri mu kwana bino bisukka ku kwana birala Dada nakyasa bakati gwe basabira. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Bale tuli ku mukolo mwefuge tukwasize omugola afune ekyabagamba si bwe kiri tuli ku pulogulaamu Salamu alaikum. Mwebale twagala emmotoka si yange nzekka gye batugulidde yaffe ffenna abegeregere kuba mwabaleera sawuya togaana kukuba simu twazike ku mmotoka emmotoka yaffe ya kyalo ate ebirungi bikyajja tusabe busabi mikisa abeere bulungi ate ne twebaza omukyalo ono wa Baba TV tweyanziza nnyo ate n'ekirala mubeereko ku Baba TV bigenda omukolo kwegulya live ku Facebook leero kutandika leero Sunday abeerako ku Baba TV omukolo kweguli era abantu ab'amazima bati abantu abamu abaana bakaaba ababeera ebweru eyo sente ze baweereza tezituuka nze nga nabagambye nti ebya birthday sibimanyi ne luli eya Alafa nagwamu ngwe nga mama we yagimukoledde ne basenga be ne nabadde ndi awo nga baŋŋamba banzibiddeko no nabo busy era nebaza abantu be naguddeko kansala Keti ne iba wange naye namugambye ejjo naye era azze mami wange namugambye ejjo abasinga bategedde leeti ne bambi balese emirimu gyabwe ne bajja mwebale nnyo mwebalire ddala ab'emavuunikire jjajja Lusige mwebale nnyo musawo mwebale nnyo abambeereddewo mwenna mukama abawe kye musinga okwagala
nja kwebaza Mama Alafa webale nnyo bambi kunkuuma bulungi kama kwekyo osinga oyagala motoka yo yiyo wevuge buli budde bw'ojagalira nenebaza abadde tamanyi mmotoka naye agenda yigira mu yaffe muyiye nenebaza maama wange ayanzaala nti neyanziza kunkuza bulungi ate nga abantu banjagala nzani oyo ali Dubai naye ayagala mubuuzeeko kiraba makula ga Katonda muto wange ate naye aleeta emmotoka eyiye naye ejja naye era naye ejja bayageregere Mida manyo ndaba yiyo gye nninze abantu baffe oba olwazizza nsulukako wali none emmotoka weevuge ekyo kiwedde emmotoka yaffe tweyanza mbadde mbabuulirayo kasitore DJ manye ennaku yo yakulese wano nange ntandise obuvimba leka tuvimbe naye bambi eyo yembeera y'aba DJ bo bakimanyi ebyo tubibagamba bulijjo si mu bubi sisobola kigamba muntu atakimanyi tukigamba aba DJ ffenna abali wano abasinga tulina abaana abali ebweru n'abaana abo bakola ssente mu kubonabona okw'amaanyi ne baweereza ssente omuzimbira enju n'omulaga enju endala ssente n'ozirya omukazi watwadda agenda olaba wamulaga enju waliwo enju ya mulala bamukwatira naawo era neebaza aba Baba TV mwebale nnyo mwebalire ddala amazima ge mukola nsuubira abandaba mwenna mukolagane n'aba Baba TV nagambako mukyala wange nga tuli mu nju omwo ne manager w'omukolo senga Shamimu mubira ku bantu ne mbagamba sawu yagenda kumpa kirabo ki ne bangamba tetumanyi ffe yaweereza ssente tukole bino ne ngamba kale nange nja teekamu ezange ez'ababoola bange bajje kuba ndi kooki ne mbagamba omutima gungamba agenda kumpa mmotoka era mukyala wange mukubi akamawali ne mugamba olabye ekirooto kyange nali ne musawo oyo asinga oba mukwano gwange ne Luzige era jjo ekiro namugambye omutima gungamba omwana ono ayinza okumpa emmotoka musawo tugenda lekerawo otambuza booda omanyi ye wa booda buli ssaawa tuba ku booda ne bandi booda tuvuddeyo waliwo kansala ndooza waliwo kakalina kali okamanya emmanga wali ak'emiti omukyala yali bweru ng'aweereza ssente aweereza bbaawe waliwo enju gye batandika ozimba ng'eri awo kati yamulembe nnyo naye ono yamulaga omusingi n'amulaga paka ku nju mukazi wattu agenda okuva e Dubai bamugamba ebintu ensawo bagisika bagirinyisa mu kakalina n'alowooza oba wakuwummulira ebintu ate ng'obitwala eyo namwa amami jangu twambuke eno ewaffe mukazi n'atasooka kufaayo nnyo n'akkirira yasanga omukyala afumba ku maka ge n'amugamba nnyaba ate gwe tukuyita tutya naye n'amubuuza gwe tukuyita tutya wano wange ne bba wange wooli mu nju agenda okuddayo kalina kaabwe ng'omusajja yaweese dda n'azirika ne bamutwala mu ddwaliro kati n'olwekyo tukolagane n'abantu we bati bajja sobola otuyamba kansala abasinga balabika tebakutegedde mukama abawe omukisa mwenna abazze naye bambi lwakuba omukolo guno gutusanze obwedda tulina manager alina engeri gy'atambuzaamu omukolo naye nenjala etuli bubi manager tufune kamere abantu baffe bafune kamere naye nze ngenda kwevugavugamu mukama abawe omukisa. Okay, tweyanzizza nnyo taata bannange surprise yaffe bwetyo bwegenze mbagadde nnyo abantu beeno musanyuka ebintu mubiteekamu laavu musooke mukubeeko mu ngalo n'akaluulu eza taata mwebale nnyo kumulaga ssanyu naffe tutegedde nti omuntu oyo gwe twetuulyako ebirungi era muntu w'abantu tweyanzizza nnyo tweyanzeege mukwambuka wali nfunye abaami nga bana abansabye obufumbo
Omukubbo naye ekitegeeza ndi wakomawo ku kyalo kino abaami bana waliwo wali omulala abadde ne bebi ne mugana esooka ompe bebi mutwale yeggwe oli awo nawe okkiriza okuvuganya bebi wuuyo aŋŋambye tuzze ku oyo kale kaŋŋende nga mbirowoozaako tujja kubanga tulaba ku mwenna abana tujja kwongera okwetegereza wangi bagireko nnyo ku ttiimu yaffe eyakawulu fc basebo ne banyabo abagenyi baffe mwenna mwebale kujja omanyi puresa zanyonoona amaaso kyomufa mulaba ndiko galubindi obedda ndaba bimuli ate omukadde yaŋŋambye gwe mbadde manyi mbu ye musinga okulaba maama wange naŋŋamba wetegereze okay nkitegedde Baba TV mukama akuwa omukisa mu mmotoka amafuta mwegali ga wiiki kale tweyanzizza ndowooza byebyo temulina kye mugamba kyekyo kale mikwano tweyanziza bambi mwebale nnyo mwebalira ddala bannanga bataba ku Baba TV amannya nsigadde ndi Nakawombe Shifah Hope nga bulijjo buli lwa Sande ziba ssaawa 9 ez'emisana ku YouTube otekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one oyita ku plus 25678211569 plus 2567025622157 mwewala abafere abaguddewo zifeeka akawunti nga beeyita nze abantu bali mu kuferera mu linnya lyange koppa bulungi ennamba olema ate bantu kufera na kubba emmotoka ennamba anti kweri ku screen ku TV 0702 5621 mwami tojikopa lindako sinayagala kuwa kanamba keko tweyanziza naye munzikirize ngambe nti bye bye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu butona busurprise obadde oli mu kulaba Shifah Nakawombe tusinkane nate